بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Support Islam in Uganda mwebale nnyo okubeera nti mukyagiriko era nga tugenda maaso ne kibayita aljanna. Sheikh Abdulrazak Mutebi gwe tuli naye mu studio nga bulijjo okubeera nga atematema naffe ejjana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Marhaban bik. Tukusanyukidde omulundi omulala. Mpozi tukomye oba twakomye nga twogera ku kibayita omuntu w'omujjana omuyahudi nga bwe yajja n'abuuza nabbi tugenda tutya emmanju oba tugenda kuvaamu tutya biki bye tulya. Naam, tulaba nga kujja kuba kutuyana omuntu abeere nga avaamu akawoowo ekijja okulaga nti byalidde byonna bikoze ki bimuvuddemu. Naam, kati waliwo ekirala kyonza okubeera nti otwongera okutubuulira ku ba'd ni'am fil janna. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Baganda bange mbaagala nnyo era buli omu waaba abadde tusabire Allah atuwejja naffenna kamba kudiriyemu naffe tukwagala nnyo. Alhamdulillahi rabbil alamin ahabbakum Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ahabbtani iyyakum. Baganda bange ab'ebitiibwa, kigambo jjana kigambo kikulu ate kinene era tugenda mu maaso naye nga tulina kugifuna tutya. Muhammadu sabiruna ila aljanna. Muhammad gwe tutunulako yekka bw'aba agambye tukole, bw'aba aganye n'oba oyagala ototogiraki tokola. Bino byonna yatusomesa sallallahu alayhi wasallam. N'abayahudi baatabukanga obubaka abasomesaki nabo baalikinganga ne bawuliriza ne batabuka. Bino ebibuuzo bagendanga obbibuuza nabo baatabuse ddala ng'ayagala kufumanya nti nange bwe nnyingirayo ngenda kukola ntya. Naye nga wallahi abamu ne basiramuka. Wal hadithi jaa Imaamu al-Bukhari, waliwo hadithi yajja Imam Bukhari. waliwo omusajja ayitibwa Abdussalam وكان عالم جدا في اليهودية أو في الزمن قبل الإسلام. يعني مسجى نغمماني نيو نغبسلام تبو النباو ولكن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يهوديون يلم ماني بليوموا كاكاسوب ماني بوي نابا سلام باكي كيغا مسجى ماني يسمى بلي علم يونا كتف ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ayitibwa Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam liryali erinnya lye. Kati agenda eri Nabi sallallahu alayhi wasallam faqala ya Rasulallah faqala ya Muhammad. Bamuyita ya Aba Qasim oba nga bamuyita Muhammad kubanga tebamuyita sharafu yeene ey'obwa nabbi bali bakkiriza la ne bamugamba nti ya Muhammad oba namugamba nti ya Muhammad namugamba nti owange Muhammad inni sa'iluka bi thalathin, njagala kusimba ebibuuzo byange ebi bisatu la ya'lamuha illa an-nabi, teri ayinza kubimanya okujja kuki okujja ku nabbi. Sajja mumanyi muyitirivu yasoma bamwesiga n'abasiramu batimanyi nti omusajja muki mumanyi. Nabiyullahi subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam ummi tiyasoma kati ayagala kumanya oba nabbi abweyita oba bubwe kituufu. Namugamba nti inni sa'iluka bi thalath, njagala kusoga ebibuuzo byange ebi bisatu la ya'lamuha illa an-nabi. Abyanukula abeera ki wasu'alu hal huwa nabi, ye yali nabbi agenti la ya'lamuha illa an-nabi atlesi nabi ne lwaki al-ilm fadlu al-ilm kitibwa kyakumanya. يقول إمام الشافعي رحمه الله قال العالم كاد العالم أن يكون رسولا. يقام تقوابula katono nnyo omumanyi afuuke ki mubaka kuba abamanya ebintu biki biba bingi. Naye olwokubadde nti obubaka bujja buvaawo eri ani minhatu rabbani nga bw'oyogera. Kaakati agamba ma awwalu ashratu yawma alqiyama, njagala otubuulire
ekiyama kyekigenda okusooka okulabikako kubonera obunene tumanye nti kiyama kiyidde kikinjagalo kimbulire namugamba ekyokubiri lwaki omwana azaalibwa biology lwaki omwana azaalibwa n'afaanana kitaawe ate nadda n'abeera mulenzi ate n'abeera muki muwala naye nga ate factory eryeki tekyuse njagala ombuulire Muhammad lwaki omwana bamuzaala olwali oluto ndiba lwa mulenzi ate oluddako ne luba lwaki lwa muwala biology namubuuza ekyokusatu ma awwalu taami yaakuluhu ahlul janna au ziyada njagala ombuulire emmere erigenda okusookebwa kitwagala mubiri situ byetwagala njagala otunnyonnyole abantu b'omujjana bagenda kusooka kulyaki mereki fadhahika nabiyu sallallahu alaihi wasallam nasekirira omusajja naye lwaki wakana nabiyu sallallahu alaihi wasallam kharijan min madrasati aljibril wakana muhammad sallallahu alaihi wasallam kharija min madrasati aljibril yali jibril yakava malo okumisomesa ebyo byennyini onajja n'abuuza kikyamusesa ng'alaga nti amanyi nnyo ayambuuza nti awwalu taama yaakuluhu ahlu janna njagala ombuli abantu b'omujjana bagenda kulya mmere ekyokusookera ddala bagenda okusooka faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallama tusaba allah tuteekemu bagenda kutufumbira ki ziyadatu kabid hud waliwo eribumba ly'ekyennyanja allah yaliteekateeka bagenda kulisiika omuntu yagenda okusooka okulya mu mmere gyagenda okusooka ng'ayingidde ejjana kabid hud kibumba kyekyennyanja naye jjukira ojja kunga nti ekyennyanja kirina kibumba ki ma la ainu ra'at amaaso go tongamba nti ebintu by'ebijjana gaali gabirabyeko wala uzunun sami'at amatu gaawulirako la kiri ekibumba allah yakiteekateeka allah subhanahu wa ta'ala agenda kukijjamu ekibumba bakisiikira abantu b'omujjana faqala ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah oli mubaka wani fadakhala fi lislam sahaba oyo tumumanyi nnyo wamaanyi nnyo alimu nayingira muki naye nabbi yamutegeeza abdullah ibn salam yategeera butegeezi ku kyakulya nga tannaba kumanya na biki biri munda tuvula nti musajja bali bayagalanga okubuukamu emitima nga nabbi ayogedde kuki kujjana sallallahu alaihi wasallam kati abdusalam fadakhala fi lislam kati nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atubuulira unzuru ila manzili fi ljanna amakaago nga bwogawulidde naye kigenda kwewuunyisa nnyo allah subhanahu wa ta'ala hadisi sahal agenda kubuuza allah yategeeza hadisi ategeeza sahal qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam omubaka yagamba abantu bali beera nga bayingidde ejjana nga buli omu afunye kyonna kyayagala bali mu kutebenkera la hawla wala quwata ate watali mundu tewali bukadde teriyo kwebaka abantu otulo tubeera nakooyo otulo twantu tesaawulidde ekyo tekiriyo teri kwebaka lwaki ni'man fawka ni'amin tetujja kufuna teri kwebaka la webaka otya ku byengera by'olina teri kwebaka lwaki jaa alhadisi inda imam bayhaqiyu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحمد باجا باجوغل والطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت أخو الموت لا ينام أهل الجنة okweba kakuno mwanyina wani oba muganda wa kufa kyokati mujjana eriyoki teri kufa n'agamba nti almautu annawmu akhu lmaut la yanaamu ahlu ljanna tebagenda kwebaka ate kwebaka kutya katwebuuza obudde tebuliziba allahu akbar abantu bali mu byengera teeka ennyumba ya golod ate si kwekomye ekiro kigenda kujja sahaba nga kigamba nti ya ahla aljanna abanga abali mu jjana hal turiduna shay'a am turkum kiki kye mwagala ntiiriise olina wulaba ennyumba ye webomose olina kyoyagala kyonna la teri agenda nakumufaako kuba byonna allah bigize eki la hawla wala quwwata hadi hiya aljanna tewali kyebeegomba naye ku nsi kuno anaateegomba n'alina ssente bagamba nti alina amakolero akyakola kituufu ani muntu kyoyo ali ku nsi kuno gwomugamba nti alina ssente agenda mutoyi abadan kuba bulwadde kati okufa nabbi saa sallama atugamba nti annawmu akhu lmaut baluganda ono muganda woono la yanaamu ahlu ljanna tebagenda kwebaka kati waqala alulama
abantu balitegeera batya nti obudde buzibye enzigi zigenda kugira ki ogenda kutulaba ng'enzigi zive nga zeetwala bwetwazi bwe ziti kyokka ng'ebitanga birimu byolaba toyinza na kulowooza nti obudde buzibye era nga toyinza na kukimanya wabula kweggala kwaki kwa nzigi zigenda kwewumba nakweggula nga bukedde ebitangala fawuka bitangala abantu bali mu byengera Sahali yagamba atya yagamba sallallahu alayhi wasallam mbaka yatugamba nti abantu bwe baliba idha dakhala ahlul janna jannata abantu baliba bayingidde ejjana yaabwe yaqulu Allahu azza wa jalla Allah agenda kuba kubyagira ki byayogera ku bantu abayingidde ejjana kati awo tujja okutandikira inshallah subhanahu wa ta'ala tusobola okubeera nti tweyongerayo tugenda kudda nga tulaba hadithi ya Sahal nga era yava ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam twongere okubeera nti tulaba aljanna mukumye kusapoti izamu in Uganda temugivaako wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقول